Kooti y'eddaala erisooka mu disitulikiti y'e Mpigi ekubirizibwa omulamuzi Solomon Ezra Ekemu ezzeemu okuwulira omusango gwa Munnansi w'eggwanga lya Isirayiri ateeberezebwa okutta muganzi we. Kino kyaddirira ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno abatuuze b'Ekayawe mu disitulikiti y'e Mpigi bwe baagawamu ekikangabwa mutuuze munnaabwe Nabukeera Monica bwe yattibwa mu bukambwe. Oluvannyuma lw'ettemu lino baateebereza Lwidi Wanted eyali muganzi we okuba emabega w'ettemu lino ekyawalirizibwa poliisi okumukwata n'essaawa zino atemerwa emabega w'emitayimbwa. Olwaleero Lwidi Wanted akomezeddwawo mu kkooti wabula nga tewali kikoleddwa oluvannyuma lwa Dolini Kyosibirwe Namanda omuwoleza wa gavumenti okutegeeza kkooti nga bw'atalina fayiro yonna ekwata ku musango guno. So today the state really had nothing to say because he does not even understand the progress of the investigations or something. Because the progress are contained in the minutes of the police file, and this was not the case. We don't understand why the prosecution of our client has delayed to this extent. Kino kiwaliriza omulamuzi Solomon Ezra okwongezaayo omusango guno okutuuka ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno ku lw'okubiri lwa Ssabbiiti ejja nga byonna ebikwata ku musango guno babirina. Ye munnamateeka w'omuwawaabirwa Isaac Ayebazibwe yennyamidde olw'omuwaabi wa gavumenti okutegeeza kkooti nga bw'atalina fayiro yonna ekwata ku musango guno kyokka nga yategedde nti kkooti ya leero. Kkooti y'olwaleero etwewunyisizza nnyo. State ategeezezza kkooti nga talina police file. Enkola entuufu buli wabeerayo kkooti fayiro erina okukomawo. Wano wasinzidde n'asaba kkooti lw'eddamu okutuula lwakiri esindika omusibe mu kkooti enkulu atandike okwewozaako. Waffe tulinze omuntu waffe aweerezebwe mu high court oba mu kkooti enkulu asobole okuba nti yeewozaako era tulina essuubi ly'amaanyi nti ajja kwejeerezebwa. Naye embeera y'ebyokunoonyereza yo yennyamiza enkola y'emirimu yakasoobo nnyo.